owai mbuliro yo bwaba yajja sente mu nsawo ye n'ayamba ku mugenzi nkujingange mwongerezeeko ezo sente bazijja wali n'atema nti bantemere ntwalire empe ku mugenzi oyo just messenger olidde sebwe bakutumanga sente zitwala muzikiti nga bakutumya tereka kwefuula nti zizo kakati oyo mukulu twamugamba kendeera bw'oba ddagala lyabyuka kati olinga kattanyenje waggwako oyo bwaba nze ndi mulimi ate ndi mulunzi twalinanga kattanyenje olidde sebwe ati nkugambye munabuddu atya neewuwe twamugamba kakkanya amalala ago goleese tokyasobola kati obuti takyasobola nakuwangula erosi oyo gw'omulabyawo ati kampu teziyamba what matters twabadde tunoonya decent burial twagikoze era ffe twabadde tubagamba nti tewabadde byakulwana walabye wali eri twawadde bwikomandi mwaganidde omubiri omulambo tewabaddewo ebyo jasi byakwongeramu bwongezi kubanga ffe twagambye nti omukulu ono tuzze kumuziika enfa gyafuddemu mugimanyi ffe wano tosobola kujja ng'omuntu wange wamulemera nga afa n'akusaba beyiro ne mugigaana n'atuuka okufa ate ne mumwagala ng'afudde kati oyo ye yabadde mutuma oyo esimumalirako na budde kubanga state ekozesa paka bwekukkakkanya those are agents of the state if you are not an agent of the state you stay with the people power nkugambye nti kati oyo n'okuwangula ero Masaka oyo twamugamba nti ekituweesa ebitiibwa eno gaba maanyi g'abantu sebo nosa omusajja nga wasaati ya mukono gumu nakuwa akaluluke n'agamba nkuwadise ne bwonzanyirako okukkakkanya kati wuuyo w'ekitiibwa mulabe mukwano gwo ensi eno ekkakkanya